Omusiraamu agambye nti tulira nti obusiraamu bulina ssente za obugagga byabwo. Lwaki simujjaako ne muwaako bayimaamu emitwalo 5,500? Okiraba? Mpulira. Waakiri bafune kasaala. Bafune kaki? Kasaala. Bafune kasaala. Ebiseera ebimu abampuliriza oluusi si banfuna bulungi. Naye nze njagala ebibuuzo mbizzaayo olw'okwagala omuntu asigale ng'anoonyereza. Kubanga bw'anaawuliriza wano nga waliwo omuntu amuwa information endala. Amuwa information endala. Era ajja kusigala nga takakasa kye mugamba. Naye njagala omusiraamu ono okumutegeeza nti obusiraamu bwaba nga bulina ebintu byabwo biri ludda wa? Era bye biki? Biri ku Supreme Council. Bye biki? Kandi gwe kyogedde. Naye twagala omuntu amanye nti biri ludda wa? Ye bwe bibeerayo bikozesebwa n'ani? Kati ng'ekyokulabirako Supreme Council eya Bugisu erina emmotoka yaayo. Kitufu. Togiraba gye nvuga? Njiraba. Naye buli omu agivuga. Imaamu avuga. Tugiraba mu ggwe. Naye si ya Supreme Council. Ya Supreme Council. Okusinziira ku income ya ssente z'obusiraamu tennaba kutuuka kubeera nti bayimaamu basasulibwa. Naye nga zuwa ensente weeziri. Mulina ebyobugagga. Weebiri naye nga sibinnaba kusobola kubeera nti bisobola okusasulira baani bayimaamu emitwalo 5,500. Kati ng'ekyokulabirako kati nze wano nina bayimaamu ab'amatwalo 15. Mbawaayo akantu buli mwezi. Newankubadde ng'ebiseera ebimu emyezi giyitawo ne babanja. Naye nga mbawaayo akantu era nga kava ku ssente zaki? Z'obusiraamu. N'olwekyo tomala gagamba bugambi nti lwaki bagundi bayimaamu situbawaayo emitwalo emeka? 5,500. Kuba tukubuuza ffe naffe abali mu buvunaanyizibwa nti omuzikiti si maali ya busiraamu. Ettaka eriri ku muzikiti maali ya busiraamu likozesebwa litya? Omuyembe oguli mu compound y'omuzikiti si maali ya busiraamu. Ekozesebwa etya? Tubalaba nti tugenda kuleeta program. Kati nze program gye ngenda okuleeta nja kwetaaga buli muzikiti gubeereko ovakado ebikolo 10. Ebikolo bimeka? Ebikolo 10. Naye ng'eyo income yaani? Ya busiraamu. Income ya busiraamu nga asooka okufuna ye Imaam. N'olwekyo gundi y'obusiraamu weeri naye ekyakola ku bantu batono. Nga bw'osanga nti kati wano obusiraamu bulina emmotoka yaabwe eya Bugisu. Naye atambuliramu nze nzekka. Ne Sekurutale tagitambuliramu okuggyako nga nze mwendi. Era wadde alina gy'agenda tamala gagamba nti mpa ntwale. Kuba emmotoka eyo yaweebwa obusiraamu bwa Bugisu naye ng'olw'okubeera nti yeeriwo yokka etambulirwamu ne disikaali yekka yagikozesa. Tukyali bubi tukyeta. Yo maali weeri naye nga tekola ki? Tinaba kumala abasiraamu bonna. Sseruganda omulala abadde mukyala. Abadde yeebaza bwebaza. Ate bwana Abubakar Ssedduge yeebazizza. Abadde n'ekibuuzo. Nsonga y'ebivuga. Music amataali kaswida. Wa? Amataali kaswida. Mumaka muzikiti. Ndowooza akimanyi nti bulijjo ebintu ebimu bwe ndaba nti bijja kwetaagisa 3 hours okubinnyonnyola. Mbizzaayo bayimaamu bange kuba nabo bamanyi. Bakulembera abantu bamanyi. Mbizzaayo ekyo babeere nga bannyamba okukyanukula. Bwe kiba kiremye balyoke bagire ki? Ntulyoke tukizze. Kale nsaba Banabbakari nti ekyo sooka okibuuza Imaamu wo akikunnyonnyole wiiki ejja omuwulire byakunnyonnyodde ndyoke ngire ki?
ndyoke nyongereko kubanga bw'ogamba nti obusiraamu buli mu bitabo oba oyogedde ekigambo ekisinga okubeera ekyawaggulu ennyo kubanga mu butuufu kakati we tuli wano teriyo yalaba ku nabbi, teri yalaba ku sahaba, wabula buli kyonna kye tuleeta kiva mu kitabo. Okuggyako nti ebiseera ebisinga obungi buli lwosiŋŋaana abantu nga balemera ku kintu wadde si balina kitabo bwe bakijja otwala amafuta amangi okukibajjako kubanga abantu abamu ebintu byabwe sibabijja mu bitabo, babijja kuva maseeka. Nze nalaba ne seeka omulala agira ki akikola ne seeka omulala akikola. Mubaddemu ensonga egamba nti kati kugundi yagambye nti naffe tugende abadde Ismail Busamaga ye akyali wansi naye n'abadde ani yensonga lwaki tugamba nti leeta bwino namwenge abadde ayagala leeta accountability waliwo ebeera eya organizing committee oba eyaba stakeholder abali mu buvunaanyizibwa. Njagala okutegeeza mukyala Rita nti ku olwo aba organizing committee tennaba kutuwa detail kubanga kyetaagisa wiiki nga 2 kubanga waliwo kaadi nyingi ze batwala e Kampala, ze bagenda wa ezagenda wa okuggyako nti ku olwo ng'oggyeko nga situnaba kugenda mu pledges twarealizinga $45 ku olwo twarealizinga $45 kati ku $46 nga expenses ez'ebintu nga biraba ebyali awo biki butebe biki nebimalawo $25,000. Kati wetwogerera wano tulina kashi yaffe agenda okutandika omulimu 21 million. Naye nga 21 million ezo wetwogerera wano ziyinza okuba nga ziyinza okuwera mu nga zeeyongeddeko kubanga disitulikiti yange okuva lwe twavudde mu gundi erabika erinawo miliyoni ng'emu kitundu. Kitegeeza bino ebintu twatulowooza nti twakola ne tukomaawo. Kwali kutandika fundraising. Nze nga we naleeta omutwalo kati ne ndowooza nti nedda kuba kati nze nzekka Bugisu Allah banansaasira bayimaamu bange ne bongeramu amaanyi, abasiraamu bange ne bongeramu amaanyi manjibwa $23 kubanga nakasasulako 7 zokka ku 3,200. Naye nga n'omulimu tugenda kutandika tusolooza bwe tukola ki omulimu kuba twagala okutandika kati bayinginiya baamala pulaani biki baga kutandika okuteekawo ekizimbe. Ismail Busamaga ekibuuzo kibadde kitya? Kibadde nti kadhi beera kiriya amawulire tetugenda tukulaba nti bakuyita obeerayo edduwa 40 obeerayo ate ffe oli lolomodo yaffe naffe tugendenga. Kaakati njagala ohampuliriza akimanye nti buno obusiraamu bulina amateeka gaabwo naate amateeka gaabwo agamu gali fane. Kati kankuwa ekyokulabirako simanyi nga Serugano nampuliriza. Nabbi yagamba nti idha ijtahada alhakimu kadhi banyiikira n'akola ekituufu falahu ajiraani afuna empeera ya mirundi 2 okundi nti afuna ddabo. Naye bw'anyiikira ng'alina kyanoonyereza n'atafuna kituufu tavunaanibwa ate afuna empeera ya mulundi 1.
olaba ekifo kya kadhi oba ekyomukulembeze alina okupulaningira abantu be bwapulaninga ekintu nekibeera nga kibadde butereevu kitereevu afuna empeera ddabo bwakipulaninga nga tayagadde kwonoona nekitatereera tavunaanibwa nakolamu khata tavunaanibwa ate afuna ki afuna empeera emu naye ate gwe omugoberezi etteeka ligamba nti bwakulagira ekintu okujjako bwakulagira ekintu okujjako nga akulagidde ekintu ekiri haramu naye buli kyakulagira kyonna okikola ki okikola n'olwekyo ensonga ekwatagana ku maulidi ensonga ekwatagana ku ki ku nnyimbe kyetuyita ennyimbe oba okusabira abafu tugamba nti ekyali mu shubuha kati bweba erimu shubuha mufuti wa Uganda ng'akyali wano ngaani nga disikaali yagamba nti buli muntu musooke mumulekere waali mubeere nga mumuyigiriza kyotugambye wali mu ntandiikwa nti mufuti awa fatwa naye ffe tugikola ki ffe tugiimplementinga ate nkugambyeko nti waliwo bamaseeka abakozesa akatinku omanyi kyensi akatinku saawa eno omuntu ayinza okugamba nti disikaali yagenze ku gundi yakoze eki yagenze ku bidi ate ali role model muki bwembanga ndi role model bwembanga nakugamba nti maulidi tegendebwako neŋŋendako nsigala nkyali role model wabula kati mbuuza lwaki ogenzeeyo kubanga sirangirangako sikolangako maulidi kati gwe ombuuza nze wali owulidde nga nze nangirirako nti ngenda kusoma maulidi kati nsigala nkyali role model wabula kati gwe obuuza muzeeyi oli role model naye ate wagenze reason mbanjirina ndi clear nze mba nina reason gwe tojemera kyenkugamba bwona ojemera gwe tolinawo furusa egamba nti wokoze ejitihaadi Allah ajja kuwa kuba toli mukulembeze naye nze ndi muki nze ndi mukulembeze ndi mukulembeze otubuulira ddi lwaki ogenda ati otubuulira ddi lwaki ogenda ku bintu ng'ebyo ebikyalimu anti ekyo sikibabuulira ate bwe mukibuuza ennyo muyinza okufuna emisango ate nga nsiina musango omanyi amateeka g'obusiraamu gali ki galina kye tuyita flexibility muruuna gakobola buli kaseera kyenkugambye nti ye kadhi tawa fatwa lwa nsonga nti yayinza okukola ekintu wano kirala wano n'akolera ku mbeera ndala okusinziira ku mbeera eriwo kusinziira ku mbeera ki ku mbeera eriwo naye kati naye gwe amuuma gwe bakugambye nti gwerinda kadhi kyanaaba kusaliddewo era nga bw'omujembera gw'ofuna omusango gw'olaba kati tugenda ku mikolo hadisi ya nabbi egamba nti ebintu ebitalindirizibwa ebyetaaga okwanguwiriza kwe kuli n'eswala ng'ekoze eki ng'etuuse naye oyinza okubeera nga gw'okyayogera n'olaba omusajja agamba mbu wa imaani nga yavaawo agenda kusaalako eyiye ng'ajeema kwegamba ng'akola ekintu ekituufu naye ng'ate ajeemye era omusango agenda kugufuna ogw'okujeemera omukulembeze kubanga nze bwe nzija ku mukolo nze mba nkulira eswala kati gwe bw'ovaawo olinga agamba nti ono ye ebyeswala abigize eki abijjeewo takyagira ki takyabirinako naye ante bwe njogera bwe nti bwana Amiri saagala ogambe nti mpagira abantu ababeera ku mikolo ne batafaayo kigambo swala kubanga mulimu era ne bamasheekha abamu kasita abeera ku mukolo ekigambo swala takifaako ekyo kyosi kiba kituufu wabula gwe maamuuma mu kifo ky'okuvaawo nga kadhi ayogera sooka ojje omusabe
kyekiri mu mpisa ez'obusiraamu sooka ojja omusabe nti sheekh ndowooza gwe okyalina ensonga gy'onyonnyola nze nzikirize owulidde oba mukama wange oba wandiyimirizaamu tusaale osigala ng'oli mugonvu naye abalala asigala alaga nti yalina imaani ng'agira akyali mu kwogera bwogezi naye ng'ate nze nyinza okubeera nze kaali nyinza okumanya nti kampiseemu akaseera kuba esswala ekyaliko male okukola ki male okunyonnyola abasiraamu bange ekintu kino era nga n'obujulizi mbulina owulidde era olwekyo ensonga maulidi bidia agenda ku nyimbe agenda ku ki ate nga bwe nkugambye nti ebintu ebyo okusinga ennyo sitwagala na kubisomeseza ku rediyo ku mulembe guno twagala ku rediyo okujjako nga tuzze kati for example singa ompa time egamba nti kati tugenda kumala 4 hours tugenda kwogera ku ki ku kigambo mawuledi kubanga awo oba oli awo omuntu ayinza okugira ki ayinza okukinyonnyoka kuba kyetaaga omuntu amanye ye mawuledi kyeki oba kimanyi nga abamu bagamba nti mawuledi ye barizanji gye basoma ku mukolo ye mawuledi amazaalibwa kibaki kyetaaga okumanya ne definition bwe tugamba nti tugenda ku mazaalibwa amazaalibwa tuba tugenda kukola ki tugenda ddi era amazaalibwa gakolebwako ki lunaku ki gundi ngazi nnyo si kibuuzo kyangu kya nkugambye nti bagundi kitaba kita rahik nadharat an-naim yannyonnyola ebifo 20 nabbi mwasaalirwa naye ojja kusingana nga abasiraamu bonna abakayana bonna omwo mwebali kati neweebuuza kati agamba nti gundi tasalira nabbi yani nga maliriza lumu nali Makka nali Madiina neba oli n'abuuza sheekh omu nti lwaki bwe wabadde mu darisi ebibuuzo ebimu bye twakubuuza nga siwabyanukula sheekh n'agamba nti si kiri nti buli bibuuzo bye bakubuuza obyanukula kubanga ababuuza balina bimu bye bagendeera ebitali byanjawulo kale si mu mateeka nti buli kibuuzo kyonna okyanukula ate si mu mateeka nti buli kibuuzo kyonna okyanukula direct nga bwe bakibuuzizza wabaawo ki kati nga lumu oli yagenda n'agamba nabbi yali ali awo ng'asomesa naga nti ya rasulallah akhbirina an khabari sama nsomesaako ku mawulire agava mu ggulu nabbi wamanyi bwe yamwanukula yagamba nti yasalu ahadukum an khabari sama omumwe omulaba abuuza ku mawulire agava mu ggulu wa adhfaruhu ka adhfari tayr naye ng'enjala ze empanvu ziringa ez'ebinyonyi yajitamiu fihi ljanaba wa tafath okuŋŋaniddemu n'obuki eyo yali ansa bwebeera ansa tulabanga yali fana ennyo oli abuuza amawulire agafa mu ggulu ate nabbi annyonnyola bano nti munnammwe abuuza agafa mu ggulu engalo ziizi kale togamba nti lwaki kaadhi ate namubuuziza kino yayenukudde kino okusinza bwoleesa ekibuuzo bwe tukwanukula tuyinza okwanukulira mu ngeri gyolabanga situkwanukudde nakukwanukula naye nga bwe tuba tubadde tusaana okugamba saba Allah subhanahu wa ta'ala atwagalize nnyo okusoma eddiini yaffe nga situnnaba kugissa mu nkola kubanga kyekyokka ekiyinza okutusobozesa okubeera nti tugiganyulwamu wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanze ge kadhi
y'okubeera nti otuwadde